Popin Media. Kati bazze na bbiri bakoze batya ekintu kyabwe bwe batuuka ne bateesa nti mbeka zinogenda ku kyalo zirina kuba ssatu kubanga ababaka bavuganya tuli babiri neya ofisi ya NRA kye bakoze ebiri eziriko siiru bazireese ng'emu etaliiko siiru tebagenda okundekera nti newe naddukira mu kooti bajja gamba nze nabadde nziba oba muntegeera ezitaliko siiru zonna zebalekedde abaana bange ba agenti ezimu ezisinga obungi ate endala zabalemereddenga ne babeera nga bakola ki nga bazireka emabega ne tusigazaako olwo bwe tubagwamu diyara foomu zabadde bbiri era nga bakasa diyara foomu zayingirawo nga n'akalulu tekannaba kutuuka tezazze mu siiti mu kalulu kyo zirinatuuka ng'akalulu kagenda mu maaso enkeera olwo naye zaatuuka akalulu tekannaba kutuuka bazikozesa okusomesa ba village registra nga be babadde abakulu nga baabwe ofisi eyo yaabwe n'olwekyo abaana bonna abakoze bakoledde ku oda na pisto buli kimu ekyakoleddwa nga kiteeketeeke kyemmanyi obulungi n'ab'obuyinza bonna ab'obuyinza bonna buli kimu bakimanyi era bakitegedde ne signature ezabadde ku DR form eziri fake era si z'abantu babudde mu kibiina z'abano ba registra abendo mu Kayonga abeekobanya n'omubbi oyo n'olwekyo ndowooza ripooti nsoose kugibawa buli mu kimu mukitegedde tewali ngeri yonna gye tugenda mubalabudde mutuddukidde mu kooti ekyo kyenjagala okusooka okubategeeza tetugenda kuddukira mu kooti kubanga nayo mutego bwereere tewali mulamwa yemu ensonga akatwala omuntu mu paliamenti akalulu bagaddeko oyo anoonya okwatira akadi ya NRA bendera ati kiki kye tuzaako basabo ne banyavu nga tukute nga tukwatidde wamu mu maanyi mu bulumi bwe tutambuliddemu okulaba nga akalulu bakabye bubbi tusobola okusomesa abantu abo essomo ekkulu bokisi ne zibeera nkalu nga bokisi nkalu mu kalulu ka byabakama kisoboka kuba tukirabye wangi kikyembasaba kyetuzaako Nalubamba Agatha agenze independent atali mumatibula bikoleddwa mu kibiina kya NRA kibiina kya NRA Kayunga tukiregedde taata n'omwana n'abaana be bonna koleka babeere nga be batukiikiridde engeri yonna gye basobola okukyusa kyonna ekikoleddwa kubanga n'akalulu ne bwe kaddibwamu ebikolwa byebimu byebigenda okukolebwa nga tugenda okukomawo ng'abantu nga babagamba ddala kitwava mu kalulu kati tetugenda kubalabudde mu kooti tugenze independent era basabo ne bannyabo abali wano mwenna akalulu ffe tuli mu kalulu essaawa zino tutandikirewo okukuyega akuli okumpi akuli ewala mutegeeze Nalubamba agenda alabikira ku ballot eyo yennyini eyalabikabakalwa ate tebabalimba nti
bw'aba yalidde alidde tabeera mu kalulu tebabalimba kubanga propaganda weekabirunga mumanyi mungi nnyo tebabalimba naffe tuli wamu nammwe